yagala nzenzeka awululu Budu talent labuluzi mama awululu mwewale kutegera awululu Budu talent nagitegera awululu mwenye subscribing a Budu talent yoka awululu gamba ncho njagala nnyo mwenye omukwano kukumire nnyo mwenye gamba ncho njagala nnyo mwenye baby omukwano kukumire nnyo mwenye Budu talent omwenye. Yeah, thank you brother. Kuterevu abatulaba ku Budu talent nya lyangenze Sonko Muhammad mutugoberera mwebale ddala kyobosobola okukola subscribinga ku Budu talent berenga tugenda maaso lunaku lwaleero tulina Henry Mwanje emboozi gy'alina mpanvu era nnungi enyuma. Abamu balamusizza abatulaba ono kale omukwano gwange kati olwaleero nnyo naye ng'ebyaddala nange nkwewulira era singa bale tebakupasula Buterevu ni mune mwana mlezi Henry Mwanje tugenda kwera nga tunyumya emboozi nyingi nnyo nga gyenkomeza. Buterevu Mwanje tutandikire wa oyingira otya music before nga tunajja mu New Eagles wabuuka ku myala emyala gye wabuuka gyali gitya before coming to New Eagles? Naina group gyenalinnyingiramu bakiyitanga One Ticket Entertainment. Nainanga mukwano gwange twalinanga duo nga nze nyimba vocals yayimbanga yakubalira ebbere nga tulina duo yaffe nga olaba radio ngezo twalinga simba bandi ebiseera ebyo nina ne dreads zange nga ndi burasita nga tunyumira obulamu nnyo nali kutwayi newankubadde ngera bwomanyi nti ebiseera ebyo embeera yali nkakkale obulamu bwali bukalubo nga ofcourse we nali nfaana lulisi bwefaana kati naye nga nelwe nali wakabiri naye ng'olina dread zo Mwanje dread zijja zikyokuva bwe najja mu New Eagles balina okukola rebranding oba branding muzeeyo tayingeri gyali atwagalamu so nangamba nzijjeko kyekyakuviirako okujjako dread zo. New Eagles ogiyingira otya wajja otya because buli omu kale ayingira awantu ebiseera ebisinga abeera ne story engeri gyabayingiramu awantu nti abantu abamu oyinza otulwana mukama nze bwe nayingira wano nayingira bwenti ne bwenti nze nawaguza bwenti bwewawaguza otya? New Eagles first grade One Ticket eba yasasika management yaffe yafunamu obutakkanya naffe kakati nesasika kati eba yakasasira nga wayiseewo omwezi nga gumu lwasozi kuba mwana gwe nga mbeeramu na 12 lwasa ng'obulamu bukaluba mwana jjukira olwedde ku kyalo baali batutegedde awo ekireka nga batumanyi tuli bakabi negomayo kubanga oli wakabi ng'obeera tolinaamu kati mwana nga atleast nga nina okufuula atleast nga nterekawo wanene nga newobamu n'ekikumi ng'ekikumi oba mugumu kubanga gwe tomanyi kirabisanga gamba muno nti mpayo ekikumi ngula amazzi ng'ogamba omuntu amanyira ddala tolinamula kati at least oba olina obaamu nesera lyonga at least nga bwenzigwamu nerekamu ekikumi wano ekigenda okugula amazzi ng'ennyota ennuma ne begamba muntu nti mpayo ekikumi kati mba ndi awo Eagles production nesasika na girlfriend wange alimbeera naye girlfriend wo kaka mukwogere bulungi omanyi nange njagala nnyo okuleka ebijjukizo mu basajja girlfriend wange kati nawe olina ekyo kijjukizo tekisobola kuva mu bwongo nakati tukyali fenna nakati mukyali mwenna nangamba myaka emeka gyemabega
Katirigeta. Myaka ngeta bakitewe balabalamu abayaya abafise. Ese sirimu yayo. Ese byange. Era nyizo okogera ngabwa bakalo bakoli friend. Mufululo simusinga. Kati. Mwe balabalamu abagala kusemba. Kakati munange nangamba Henry no wategedde. Eagles. Ya chankalanye kakati mutaya mulabe ku TV. Ngaayita abayimbi bagende bakole audition bagende ayagala kutandika kibiina kye koze ukakasa sabira banabira bayangamba ngamba yejagera kana ina bwe kubiza 3 ngamba zisija kundusa nenji yawo ne kubina na bimembeze kubitano aone ninya paka na tete bachireka lejukira wane chireka mbadde muyimbi ngabamanya abekireka abombibala no omo specially kakati mikwano jange baga kati negwe mwana gw'omuyimbi bonga mpita wakabi ogenda ate mu audition nawe oli mudongo mwana wesiwaza kyanga ngapita mudongo nenze nengamba wayi nganze nali manyi tewali amanyi bo bali bamanyi nti nze manyi abekireka nenze nali manyi kozi nali nina kyenjagala like amount kyenjagala y'abantu okukola ki okubanga bamanyi kati nenkola kinenjolekera auditions nentuuka nensanga bakyali bangaabo asatu twali tubaddeko mu audition nabo somewhere else nembagano namwe muze kobwewe nejjukira abo badde bandabane ku TV nga nebambuuza mwana kiki ndowooza abadde bandabanga ndi fine koze mwana bibyawe tebina makulu kati nzize waneyo nebaga naye laba ne babeetaaga abantu basatu nedayitamu kati bamugenda kukola kisimakola nenjogera yange tizinga bakyalibautizingamuko kakati nembaga nabo bagala basatu nze ngenda kola kikuyitawo awo nensooka nyambuka waggulu eyo nensooka ngolayo kawalagi nseebe nali nnyo omwenge nensooka ngolayo kawalagi kalukumi kakuluudu nentekakolo nebaleka eriyo enza naye nga waliwo abaana bangi nga 5 sina 5 ba 15 nga bayitirivu kati natuuka naleetu nagenda olwedo tuuka nga waliwo abantu nga 2 abakoze abatuuse dda kakati mweyo embeera nga kwolunaku nyiza obutakola ki obutayimba nejjukira nazzeemu n'enkumi zange 5 siina wensuubira kufuna sente zikola ki zinziza mulundi mulala nkeera nga nina okuyirirwa okulaba nga nnyimba ekibi nali nywedde kawalagi kange nga nfunye omutima mayinza ntya abantu ng'enye nanyudde kawalagi nga sikyatya kati awo nemba nga sitya nendyoka nsuubuwa abantu bwe ngenda eri gye batampise bwe bangobayo nembaga mundeke ne banzaayo ne bangobayo nenzirayo ne bangobayo bwentyo paka olwagiro omusajja nanvaako ngenda nenkola audition nali mulayini era layini nali mu fact twalinze ne Jovan Lusindeera Jovan yandi mu maaso genda Jovan namalunga olange ngenda nenyimba akayimba kange kasimba kyabulayi kyenjagadde omanye enseno ne bwenyi byekyuka era nibeera nawe zinkadde obweyamo kati nakakuba bulungi ne bagamba vaayo omaze konze nedda bannange ninayo nakalala nga ndabanga kubakoze ki bagobye obugobi ne bagamba naye nedda ninayo nakalala kuba oyiseemu oli oti naye kakasamu saavaawo kati awo ne baddamu audition next day kati baali batuwadde olunaku lwetudda okulaba abayiseemu bulungi okumanya enteekateeka bwe zigenda otambula awo ngenda okudda nga baali bagalako abantu 15 moyo audition nga baali bagala abantu 15 ngenda okudda nga mwaka 5 mwedi namba ya baasi bazalike kati ne batugroupingamu abantu 10 batugroupingamu nze nenfuna group ya Legitity abalala ne bafuna ediyawe abalala ne bagende wabatte abalala bagende wattabula bwetyo byali so bwetyo bwenyingira ne bigozi
nembanga ndi wanoonda nobeera ng'oliwo oti Henry Mwanje mu New Eagles production bwe wali wakayingira bintu ki bye wasooka okuyiga ng'omuntu omanyi bw'oba obadde mu life ey'abantu omu oba ababiri oba abasatu oba abataano yanjawulo ng'ozze ku bantu abasukka abantu abataano kwegamba nga muli abantu bayitirivu nnyo bintu ki bye wasooka okulaba mu New Eagles ne bikunyigiriza tewali nyinja enyigiriza nze kuba nali ndi musajja mukozi ate ndi omuntu ali understanding ennyo buli kimu nkitegeera kale ebiseera ebisinga ebintu bigenda okujja ng'oluusi mbeera mbadde nkola ki mbeera mbisuubira bamanyi ekikimu kati mbeera mbisuubira naye kale just era ekintu ekyasinga okunkosa nti mwalimu ebigambo bingi ate nze simanyi sibirina ebyo ebigambo by'okukuba amagi sibimanyi sikikkiririzaamu nze sikikkiririzaamu era abantu abangi kati ate kyalimu nnyo kati nga baana basobola okukubuuza banaye nga bakulomba buli kewakoze bakusanze kati muze Lutaaya nali biserere nnyo omwenge muze Lutaaya nga yatugamba okunywa omwenge kati nga sigunywa eri ku show yonayona naye nga bwetuba tuzeene nga tetulinayo show ngenda nenywamu bakusanze okukuta n'olucupa haya ogenda olira muzeeyi babimugambye kyokka nze nga sirina gwenda obadde n'oku newensangayo nga oli alina kyakoze enewe nga n'obubudde kasibulina nebaza Mukama nti kyakinyamba sikimanyi era by the way kintu kirungi n'ekirina ekibi kyakyo nti bakama abo basobola okulowooza oba tobalabawo oba nga tobatwalira ŋŋambo baba baagala obabulireko kwegawono ndowooza mu bibiina ndowooza mu kibiina kyebakolera amawulire abwe tomanyi ebiseera ebisinga omuntu waba ne kampani Mwanje nti ayagala nnyo ekintu kya divide and rule abakozi bwe muba temukwatagana mukola batomuba mukwatagana kati ne bwe nakola nga bambi byatayagala naye nange oluusi saabikolanga olutayagala kati nga challenge nezitengani wane abalya mmere muze yaluwandiika bulala yaluwandiika mu style ndala zenempuliranga embowa era neŋŋamba netanze muzeikangiyimbe bweti nali ndyala kasinga mbeera ninamu 12 kati nga mukozi nebampa emitwalo ebiri kuba batusasula emitwalo ebiri kumala emyaka kumala emyaka kati nga ne basasula emitwalo ebiri okitegeera naawe bansingako wali wabadde nga takola ki ng'alina 2 ate nga oba olinnye mangu okubeera ng'olina 2 music atambula obadde olina 2 music atambula ate ofuna kyebi so nga nawe okusula baali batuwadde so tekyalimu buzibu ekyo era tekibanga kizibu kyange because at least namanya kibampa nti baali banjigiriza kati walolabyeko omuntu nga osoma ate nga bakusasula kati nze ekyo tekyabako kizibu kyange Henry Mwanje mu New Eagles mweyagalanga nti gwe nofuna bwodetinga oba kalekanga menga Session Brighton nsigambye nti mweyagala nti mu New Eagles akiringa emboozi ya Grace Kanu yasajjuka ennyo ne Jovan Luzinda nti baali beeyagala nti mwalinga mubeera ne relationships mu New Eagles production ate ekitakkirizibwanga bakama bammwe kati nze nga banakugambye nti ndi muntu atya abantu public take a risk okitegeera kyebaŋŋamba because mbasaagala kuleetawo kafuyo mwajja mutya okubeera mu New Eagles era n'abaana bava kale nga bwe mwaliyo banyumya nti Henry Mwanje alikyalinyinyiwa Grace Kanu mwajja mutya okuba ne Grace Kanu nga gwolikyaliwe naye ng'ate abasinga bonna bangwe tukolanga kakati ensonga eri nti Grace Kanu nga omanyi kati bo balinanga era obuvuyo bwabwe kibiina okwo nti nze ng'ebimu ngenda nabimanya nga byatamusetamuse nga wayisewo n'emyezi ng'eyo ngaaliwo n'ebimpitako nesikola ki nesimanya sooka kati ndowooza ewo omuntu ow'okujjanga okubuulirako ku bintu yalinga nze lwansonga nti nze nabeeranga out buli kimu nga mbeera sikola ki
bingi byenalinga senyigira mu nsonga omuntu omutuufu ow'okujja n'agambako ebintu bye nalinga nze ate nga sisobola kuba muntu azze wendi ng'alina byakola ki yagamba oba ayagala ideas oba kumubaako kyomuyambako oba kuteesaamuko naye kati nga Grace she used to come to me just bwekito bwekyabeeranga so tewaliwo nsonga yonna naye yaddukiranga nnyo ewange ng'alina ate nga nange nga mukozi munnange nga nange mwaniriza ne mumuwuliramu nga kati wetwajjanga tukwatagana ate nga bwaneko ne byaŋŋambye ale tasobola bewulira valiwa twafuuka bamikwano just naye nga siriwo nti yamukwano nti tubeera ffenna buli kadde sima tutambula ffenna biki Okay. Henry Mwanje, ebbanga lyemwali mu Eagles Production. Mbu gwene luzinda. Kabwana kituufu. Just abantu bwe baba bakirowooza bwe twabeeranga nga tulimba. Like omunno bwajja n'akola oluyimba olwakabi nga lusingako ku lulwo. Omuntu aba akirowooza nti ojja kuba ng'okola ki? Onyiiga oba munno aba akuba abantu akuba ebikkulwe omuntu aba akirowooza nti ojja kukola ki? Ojja kunyiga ate n'oli omuyimbi mwennyini asobola okukirowooza tugeze Jova n'alaba nga aliko akikuba nnyo n'atandika olowooza nti nno akola ki? N'atandika olowooza nti nno anteeka kumbe nga gwe siri okola ki? Kadatsini sesina nkubulyako kalowooza engeri gyenkolamu ebintu byange nange ebyaddala ddala yambwa nange olumu ngamba mutufu engeri gyenkolamu ebintu byange esituufu kyemukanyuma kimu omuntu okugjamu ekigambo yambwa kati nze mba mmanyi nti anytime kyakunange buli ennaku ziba za njawulo